Omwana omuto nkomyewo nate nze Aunty Catherine era nga ndeese amasomo gano agava mu kigambo kya Katonda osobole okubeera omwana omumanyi ng'omanyi ekigambo kya Katonda kyekikwogerako. Omulundi guli twayiga ne tulaba Katonda yaani, eyo tetugenda kuddayo. Bw'oba tewaliiwo mukwano gwange njagala oddeyo ku katambi kaffe akaasooka. Gamba maama nnoonyeeko Catherine Mitala ku YouTube kwendi era ojja kuyiga bingi. Naye kakati ate olwaleero katusooke tusabe nga sinaba kwanjula omutwe gwaffe. Kitaffe omwagala webale nnyo, webalire ddala okubanga otukumye nga tuli balamu n'abaana bano bonna. Mukama baabano bawulira ekigambo ky'olwaleero. Nsaba oluŋŋamya olulimi lwange lwogere ebigambo eby'amagezi ebireeta okumanya eri abaana bato mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omwana omuto ddamu nti amiina. Okikoze bulungi. Katugenda kusoma mu kitabo ky'Olubereberye, essuula egenda kubeerera ddala esooka. Bayibuli eno Mukama bw'anaaba nga akinzikiriza tujja genda tusome ebitabo bingi 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 mu Bayibuli eno, kubanga yo ogirabanga ekitabo ekimu naye ate mulimu ebitabo ebirala bingi. Mukama nsaba atuwe obudde, atuwe obusobozi okubeera nga tubiyigako byonna. Kati nsoma mu Lubereberyemu nga nviira ddala ku lunyiri olusooka. Agamba bw'ati nti olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njereere nga yeetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba. Omwoyo wa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu, ne wabaawo obutangaavu. Katonda n'alaba nga kirungi. Katonda n'ayawula wakati mu butangaavu n'ekizikiza. Katonda obutangaavu n'abuyita emisana, n'ekizikiza n'akiyita ekiro. Ne buba akawungeezi ne buba enkya. Olwo lwe lunaku lumu. Katonda n'ayogera nti wabeewo ebbanga wakati mu mazzi, lyawulenga amazzi n'amazzi. Katonda n'assaawo ebbanga n'ayawula amazzi agaali wansi w'ebbanga n'amazzi agaali waggulu mu bbanga. Bwe kityo bwe kyali. Katonda ebbanga n'aliyita eggulu, ne buba akawungeezi ne buba enkya. Olwo lwe lunaku olwokubiri. Katonda n'ayogera nti amazzi agali wansi w'eggulu gakuŋŋaanire mu kifo kimu, olukalu lulabike. Bwe kityo bwe kyali. Mwana omuto sigenda kumalayo ssuula yo yonna, naye njagala tugende mpola tugende nga tuyiga era tujja kuyiga ebintu bingi. Tulabye nga ku lubereberye Katonda yatonda ensi nga tewannabaawo kintu kyonna. Katonda yatonda ensi, yagitonda n'ebeeraawo nga tannaba gitonderamu kintu kyonna. Yagitonda n'ebeeraawo nga taatawo bwe yandizimbye ennyumba n'ebeeraawo nga tannagiteekamu kintu kyonna. N'ensi Katonda gye yasookera ddala kukola yo n'ebeeraawo. Kati ensi yo yali njereere nno. Ensi Katonda gye yatonda yali njereere nga yeetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba. Egamba ensi Katonda gye yatonda yali njereere naye nga yeetabudde n'ekizikiza nga kigimaamidde. Kiringanga bw'onoolaba room mw'oli, oyinza okuyingira mu ruumu nga eri empty naye nga ekizikiza kigimaamidde, ng'ebintu byonna tewali kintu kyonna, naye ebiriwo nga byonna bitabuse kwegamba nga tosobola kwawula. Era tujja kweyongera okuyiga nga tugenda mu maaso. Nti n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba, omwoyo gwa Katonda ne gumaamira ku mazzi. Ensi eno bwe yatondebwa yali ejjudde amazzi nga gava ku nsi nga gakwata ku ggulu.
nga wonna tewaliwo woyinza kuyita, tewaliwo kintu kyonna ekitegeerekeka. Ensi yali nga Katonda tannaba kutonda ebirimu, yali tetegeerekeka. Mwana omuto yali awo, kyali awo nga tekirina bwe kifaanana, era tewali asobola kinnyonnyola. Ekyo kyali kiyitibwa ensi, ekyali kyetabudde nga kirimu ekizikiza. Omwoyo wa Katonda n'amaamira kungulu ku mazzi ago agaali gava wansi paka waggulu. Nga bw'onoolaba ng'ojjuzza ebbaafu n'ogiteekamu amazzi okuva ku ntobo paka waggulu ku siiringi yaayo. N'ensi bwe yali nga amazzi gava kuno ne gakwata kuli ku bire, nga kwegamba tewali kiramu kisobola kubeeramu, kakibe kisolo kakibe kimera, nga tewali kiramu mwana muto kisobola okubeeramu. Kati omwoyo wa Katonda n'ajja n'akimaamira. Kati bw'amala okimaamira kyekyaliwo, Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu, ne wabaawo obutangaavu. Ekizikiza kiri ekyali kimaamidde ku nsi, Katonda yayogera nti wabeewo obutangaavu ne bujja, naye ng'ensi amazzi gakyava wansi nga gakoma waggulu, tegaliiko nti oba kati wano we gakoma oba wali we gakoma. Obutangaavu Katonda bwe yasookera ddala okutonda mu nsi eri gye nabagambye, eyaliwo yo nga etabuse ng'amazzi gamaamira, nga kwegamba gonna gagijjuzza, nga temuli kitangaala kyonna. Kati ekitangaala kye kyasookebwa okutondebwa ku nsi, naye Katonda yayogera kyogere n'agamba wabeewo obutangaavu. Mangu ddala obutangaavu ne bubaawo. Nabagamba olunaku olwasooka nti Katonda omulimu gwe kutonda, naye ffe abantu abasinga twamukazaako Katonda mbuli erinnya lye. Naye Katonda ebyo bye bimuleetera okuba Katonda. Ogwo gwe mulimu gwe gwa kutonda, yatonda. Era ekintu kye yasooka okutonda bwali butangaavu. Olunyiriri olwokuna tuli mu Lubereberye Ssuula 1 katutuuse ku lwokuna. Katonda n'alaba nga kirungi. Katonda n'ayawula wakati mu butangaavu n'ekizikiza. Olaba, n'ayawula wakati mu butangaavu n'ekizikiza. Kwegamba ne wabaawo ekitangaala ne wabaawo n'ekizikiza. Era ng'omuntu ayinza okumanya nti kino kizikiza, kino butangaavu. Abyawudde. Obutangaavu bwe bumaze okujja, n'ayawula obutangaavu ku kizikiza. Olunyiriri olwokutaano, Katonda obutangaavu n'abuyita emisana. Mwana omuto owulira, obutangaavu n'abuyita emisana. Buli obutangaavu bwe yatonda yabuyita emisana, n'ekizikiza n'akiyita ekiro. Ne buba akawungeezi ne buba enkya, olwo lwe lunaku lumu. Olwo olwasooka Katonda kye yasooka okutondawo bwe butangaavu. Obutangaavu obwo ne bwawulamu ekizikiza kiri ekyaliwo, era ekizikiza ne kituumibwa ekiro, n'obutangaavu ne buyitibwa emisana. Ekyo tumaze okukiraba omwana omuto. Katonda n'assaawo ebbanga n'ayawula amazzi agaali wansi w'ebbanga n'amazzi agaali waggulu mu bbanga, bwe kityo bwe kyali. Ekintu ekyokubiri Katonda kye yazzaako okutonda ly'ebbanga. Ng'amaze okutonda ekitangaala, ekintu ekyokubiri kye yatonda ly'ebbanga. Kuba ajjukira nakugambye nti olubereberye amazzi gaali gava wansi nga gakoma eri ku siiringi. Naye Katonda n'agamba kati wabeewo ebbanga. Ebbanga bwe lyajja ne lyawula amazzi agamu ne gadda waggulu, agamu ne gadda wansi. Era ag'amazzi agali waggulu ge gavaayo ne gatonnya ng'enkuba. Yagamba kankuddiremu olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Katonda n'ayogera nti wabeewo ebbanga wakati mu mazzi,
lyawulenga amazzi n'amazzi agali wansi n'agali waggulu. Katonda n'assaawo ebbanga n'ayawula amazzi agali wansi w'ebbanga ku nsi n'amazzi agali waggulu mu bbanga. Bwe kityo bwe kyali. Ekyo Katonda kye yazzaako okutonda omwana omuto. Tujja genda mpola mpola nnyo tuyige ebintu bingi. Ensi bw'etyo Katonda bwe yagitonda, naye ate wano jjukira yayogezanga kigambo n'agamba wabeewo olw'okuba ye Katonda era ne bibaawo. Nakugamba olunaku luli nti ebintu byonna bigondera Katonda, ebitonde byonna bigondera Katonda. N'eryo ebbanga lyajja lwa kugondera Katonda ne libaawo. Kati olwaleero tusobola okulaba ne tugamba eri waggulu eno wansi, kubanga Katonda yatonda ebbanga. Katonda ebbanga n'aliyita eggulu. Ne buba akawungeezi ne buba enkya, olwo lwe lunaku olwokubiri, n'aliyita ki? Eggulu. Ebbanga era we tugamba eggulu. Naye nga Katonda jjukira ensi n'agambye yatandika nga teriiko mbala, tesobola kubeeramu kintu kyonna. Naye Katonda yajja abitonda mpola mpola, abiteekawo mpola mpola, nga naye alina ggoolo gy'agoba. Njajja kulaga eyo gye bujja. Olunyiriro lw'omwenda lugamba Katonda n'ayogera nti amazzi agali wansi w'eggulu gakuŋŋaanire mu kifo kimu. Olukalu lulabike. Bwe kityo bwe kyali. Kati gano amazzi agaasigala wansi nga tosobola kulaba lukalu mwattu. Era ffe tubeera ku lukalu, naye mu kiseera ekyo tewaaliwo lukalu. Gaali mazzi gali agaasigala gokka nga geegaliwo nga bwe wondigenze ku nnyanja n'olaba amazzi gokka. Kati ng'ensi yonna ejjudde amazzi nga gagijjuza. Naye Katonda n'ayogera nti amazzi agali wansi w'eggulu gakuŋŋaanire mu kifo kimu. Ne gagenda ne gakuŋŋaanira mu kifo kimu. Olukalu lulabike. Bwe kityo bwe kyali. Olunyiriro lw'ekkumi, Katonda olukalu n'aluyita ensi yeeno. Olukalu olwo olwabaawo y'ensi eno kwe tulimira, kwe tutambulira, kwe tuzimba. N'ekkuŋŋaaniro ly'amazzi n'aliyita ennyanja. Katonda n'alabanga byonna birungi. 11 Katonda n'ayogera nti ensi emere ebimera, omuddo ogubala ensigo, omuti ogw'ebibala ogubala ebibala mu ngeri yaagwo, ogulimu ensigo yaagwo ku nsi. Bwe kityo bwe kyali. Kati mwana omuto njagala tuddeyoko emabega. Bwe ensi bwe yalinga ejjudde amazzi nga gava ku wansi gatuuka waggulu, temwali mukisobola. Katonda teyasobola kugamba nti wabeewo ebimera. Katonda waffe Katonda wa order. Ng'anaakola ebintu asooka ku kisooka n'asembyayo ekisembayo. Yamala kwawula ne wabaawo olukalu, kubanga ebimera ebisinga bimera ku lukalu. N'alyoka bigamba kati mwe mumere, n'abategeka dda olukalu. Kati ebimera mumere omuddo ogubala ensigo, ogw'ebibala ogubala ebibala mu ngeri yaagwo, mu ngeri etya: emiyembe, emicungwa, obutunda, amapaapaali, byonna ne bibala mu ngeri ne bimera mu ngeri yaabyo. N'egirina ensigo ku nsi. Bwe kityo bwe kyali. Ngenda kukoma ku lw'ekkumi. Katonda ng'amaze okutonda olukalu n'alulagira lubeeko ebimera, lubeeko ebibala bye tulya, bibeeko emmere yonna gye tulya, yonna eva mu ttaka. Mwana omuto, ndowooza olina ky'otegedde. Naye mwana omuto bw'obanga olina ekibuuzo, essimu zange zijja kubeerako wansi awo. Onkubirangako kasimu ky'ototegedde ne tukyogera babiri n'oyongera okitegeera. Naye nze mmanyi otegedde ebintu bino.
otegedde nti Katonda yali tannatonda bintu biri mu nsi, ensi yagitonda n'agiteekaawo n'amala n'ajjawo ekizikiza, kubanga Bayibuli etugambye nti yali yeetabudde n'agijjamu ekizikiza n'aleeta ekitangaala, n'ayawula ekitangaala n'ekizikiza. Ekizikiza n'akiyita ekiro n'ekitangaala n'akiyita emisana. Katonda era ne tulaba nga buli kye yatonda yagambanga nti kirungi era naffe tubirabanga birungi. Ebintu byonna Katonda byatonda birungi, naye ate mwanange abantu babikozesa okubeera ebibi, naye nga Katonda yabitondanga birungi. Njagala kukoma wano nkusabire. Katonda Kitange omuyinza bintu byonna, nkwebaza olw'abaana abo n'omwana oyo awulira ekigambo kino olwaleero. Nsaba omugezi waze olw'ekigambo ky'awulidde mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.